Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange we bali kwekumira ku mayengo ga UG Update TV. Kaakati tukimanyi bulungi nnyo nti olunaku olwaleero Winnie Byanyima yakoleddwako interview era n'abaako ebyama bye yatudde ebyafaayo byabwe by'edda ne mwami Yoweri Kaguta Museveni atugambye ng'akyali wa myaka 3 kuva mabega. Bino bibadde bijja bibaawo era si bipya nnyo era si ekintu kyateekamu ne interest ey'amaanyi. Wakinnyini Byanyima ayogeddewo ati oli ku UG Update TV kosinza oba ng'otuwuliza we bali kwekumira ku mayengo ga UG Update TV. Gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Newankubadde avuddeyo n'ayogera ebyo byonna n'alaga ng'engeri gy'atalinaamu interest mwami Yoweri Kaguta Museveni nti ebyaliwo byali byadda byali mu relationship. Yes, akkiriza nti bali mu relationship n'ebyo byadda. Ekyokuba nga yainkludingamu kino mu katabo ke yakakawandiika kifuula nti nno akyalinako crush ku mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era abasinga mmwe ababadde boogera amajeeteke nti olutalo olugenda mu maaso wakati wa Dr. Kizza Besigye okuba nga abadde atryingibwa mu military court ng'akyunyizibwa ssaako n'okuba nga ateerwako emisango egyo nti kiva lwakuba nti bayagala ku muntu omu era ng'olutalo luno lwa basajja n'abasajja, ekyo sijja kubaddamu naye ensonga ze zino. Kaakati nno ebyo nga bikyaliwo ebityo, ye General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, jjukira tebalima Kambugu na mukyala ono Winnie Byanyima mukyala wa Kano Dr. Kizza Besigye. Tebalima Kambugu era avuddeyo ne yeesambajja n'agamba nti nno twala eri obulimba agee kakazi gwe jjawo obulimba. Tewaali kintu kyali nnomu, tewaali kintu kiri nnomu mu relationship yammwe ne kitange mwami Yoweri Kaguta Museveni. N'amugamba nti gwe just wasanga maka gaali masanyufu n'oyagala ogatabangule, wali just disaster, wali mukyala wa kasambattuko katyabagiro. Era n'agamba nti no tuwavaawo buvi n'ovaawo n'oleka mwami Yoweri Kaguta Museveni nga woogamba mbu wamulekulira. Muzeeyi Museveni yakusamba busambi n'akufulumya ennyumba mu Desemba w'omwaka 1986. Leka kulimba bantu. Era n'akupakira mu mmotoka mu ngeri nga yo wali okaabamu ng'eno ogenda okaaba, era n'akusindika eri bazadde bo. Yakupakira n'akuteeka mu mmotoka nga woogenda okaaba, n'akusindika eri bazadde bo. So leka kulimba bantu nti nno waviira buviizi mwami Yoweri Kaguta Museveni. Oyo abadde General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'atangaaza bino ng'agamba mwanyi mukyala Winnie Byanyima alekeraawo okuba ng'alimba abantu. Kitange yamugobaganya bugobaganyi mu Desemba w'omwaka 1986. Tewaliwo kintu kyali nnomu mu relationship eyo gy'ayogerako, wabula yasanga just family yaffe yaleeteredde bulungi, ye yaleeta akakyabattuko eri mu family yaffe. Ng'omukwano gwange ampuliriza, olowooza otya oba ndowoozayo eri etya ku nsonga eno ku kigenda mu maaso gw'omukwano gwange ne ku bino ebyama ebipya ebyakazuuka? Nkwaniriza mu comment section. Webale kwekumira ku UG Update TV. Mbakulisizaayo nnyo yonna gye mubadde mikwano gyange abali eyo.